scientists researchers bazudde radio wave ngeva from deep space. Eno wave yenzo ko yabadde eva ku munyonyi eri unstable ngera yabadde eri wala okuva no wetuli nga yabadde releasing a cosmic energy solofuka neutral. Obanga ba scientists bazuddeyo race oba civilization y'abantu abalala etalife ngera eri 90 light years okuva no wetuli oba okuva wali planet earth. Kibuzo kyolina okubanga weewunyanga ng'omuntu bano bantu bali ku civilization ya kikakyo kubanga basobola okusindika radio wave ne traveling at that long distance. Okusokera ddala basantisi bapima civilization y'abantu kwe bali nga basinziira ku Kardashev scale. Eno scale bayambako okupima obusobozi bwabo abantu okuharvestinga power oba energy. Ngera basically eyo scale eriko levels 5 ng'olumu emanyi n'okulinnya neeyongerayo waggulu. Naye lwakuba basantisi abasinga bakonsideringako zino ezisooka 3 levels kubanga mu universe bakazuulayo civilization yemu ngera yeffe abantu ng'ate nno kyolina okumanya tukyali sitaaka nno ku civilization ya type 0 nera nga tugezezzaako okuharvestinga amaanyi agali present on our solar system kosane planet earth nera nga tukyali far behind kubanga tukozesa 18 trillion watts of energy buli mwaka nga tuba twagala okunyanga tugende ku civilization ya type 1 tuba tulina okukubisaamu gana amaanyi emirundi 5 tubeere nga tugakozeseza mu second emu. Kitugeeza nti tuba tulina okukozesa buli resource eri available nga tetugiruuzinze okutandikira ddala ku musana ogwo gwalaba mu bbanga ekitangaala kyago tuba tulina okkyavestinga kyonna tusobole olubanga tusobola n'okuteeminga volcanoes oba mountains eziwandula omuliro ate no tetulina kukomaawo nno tulina n'okukwata tsunamis eziri ku nnyanja nazo tuzikolemu tuzioriginatingemu energy gyetusobola okukozesa kosa neyo kitu kyonna ekiri ku earth nga kisobola okuprovidinga energy. That means tuyinza otuuka ku civilization ya type 1 mu myaka 2 okuva kati naye nga scientists babelieving in radio signal erina okuba nga yavudde ku bantu abali ku civilization ya type 2 oba n'okudda waggulu kubanga yabadde traveling a long distance okutuuka wawe bagisikidde. Olunaba tufunye obusobozi bw'okuharvestinga energy yenna ali present ku planet earth awo then tuba tugenda graduate nga tudde ku type 1. That means what we know kulinnya levels tukubiseemu amaanyi ge tubali tukozesa emirundi 10 billion times awo then tubeere nga tusobola okucracking up buli energy ali present ku planet earth. Naye okukola kino tuba tetulina kuharvestinga just kitangala kya musana tuba tulina okukwata omusana gwennyini nga bwegufulumya ekitangala tugukwate go gwennyini gwe tuba tutandika okugeneratingamu power nga naye okukola kino tulina okuba nga tuli ku advanced civilization. Kati gamba singa wabaddeyo civilization eya type 2 kirina okuba nga yakikola dda kubanga eriba more advanced ngera okukola kino eba ina system gyegoberedde eya technology emanyiddwa nga dinosphere. Ekola dinosphere negizimba okwetoloola omusana oba emunyenye yaabwe nebanga eno civilization esobola okugeneratinga buli energy afuluma mu musana natabeera lost nkali nno okwongereza n'oko erina okuzimba dinosphere emabega wa dinosphere creating nga buli space yali baddeko nga energy esobola okubeera lost nga yonna eri covered. Naye no kyolina omanya dinosphere erina okubanga nene okusinga omusana gwennyini ekigireetera nti civilization erina okukola kino erina okubanga erimo advanced. Kati tusinkane mu part 2 eno video akunyonyola ebikwatagana ku dinosphere. Alpha Sonroni Tech teweerabira okusubscribinga okulikinga okusharinga n'okucommentinga eno video weba ekunyumidde awo then nange ngende kukolera part 2. Alpha Sonroni Tech, exploring all you need to know in life.